munnange abakitaddemu amaanyi bw'avaawo abaddako tebabikola ki tebasobola kiteeka mu maanyi naye nga mu buntu ate empale embi kati netusoberwa kisinziira mpale kika kikyokoze eki kyoyambadde naye abaana abawala mu kiseera baali basusse nga batanase n'okwambala baali bazita sisuru njogedde bulungi sisuru nga ajambula gwalabye gwokola ki naye nga mu buwangwa bwaffe waliwo ebifo ebitalina kwolesebwa nnyo mukyala kati nga ffe wano mu Buganda nga batuga nti omukyala okulaga oluteegateega kibi luno entumbwe weyawukanira ku ki wegattira ku viivi omukyala nga talina kwolesa luteegateega olwo kati Miriam Matembe kye yali alwanako mini eyo eraga n'oluki n'oluteegateega oba okunamye ate wa ne tujja ntujjukira omukyala Magi Kigozi omukyala oyo Magi Kigozi nze nno mutwala nga role model lwaki mumu abakyala boolaba nga babadde b'amaanyi mu buweereza baatiikirivu naye nga bw'aba otunudde emabega abantu famire ye ng'olaga n'amaka abadde agatambuza buki otunulira abaana be n'otunulira kitegeeza nti obuweereza bwalimu abuwadde obudde naye n'amaka abadde agakola ki akati gwayagala okwefuula kiwaji maama kuba Magi Misoke bwetunulira abaana be alina abo abazzukulu bayimbi alina abaddigi abalina abaki olaba nga bali well parented nga parental guidance yagina nga obudde bwawa family so nga neggwanga alina ettaffaali lyakola ki tebyamujja ku mulamwa nga twabasubizanga nti wano ku Troners Media tukuba ate nga yetugumiza n'olwayo tukomyewo leero ku lunaku lw'abakyala oba okitegeera omwana omuto omukadde omuvubuka omwami n'omukyala mwenna tubaniza wano ku Troners Media nti mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutusaakingako mwebale nnyo okusubscribinga naffe tubayanze leero olunaku lw'abakyala bamuta MC Zamzam wane Nansana senior driver mu kutambuza obutogo wali wonna tutambuza obutogo mpaka kuyisibwa butambuza obutogo mpaka ku Mujasa asembayo nga tuzza n'omugenyi waffe olwaleero olunaku lwaffe lw'abakyala okitegeera owakabi ajja kugerako nammwe mujja mutegeera abatuuliriza abaffe abalungi n'abalabi ku Troners Media siri mupya nnyo gye muli mu maaso gammwe n'eddoboozi lyange sipya nze Nalugya Hanifa chairperson w'abakyala Nansana division maama ndi maama wa Nansana nsinga kuzaala baana ba bulenzi nno olwaleero olunaku lw'abakyala abalungi abaagalwa mwenna tubaaniriza tuli wamu nammwe tugenda baweereza nate okitegeera nga tubagambye nti olunaku lwaffe lw'abakyala bannange temutubuuza nti ate mwami Troners aliwa talina kubaawo kubanga si mukyala olunaku lwaffe lw'abakyala okitegeera olunaku lw'abakyala abasinga baba balowooza nti abasooka okukireeta balowoozanga nti olunaku lw'abakyala mwami ajja kufumba ajja kwoza engoye alina okukola emirimu gy'omukyala gye yandibadde akola ki akola naye si bwe kiri tulina okutegeera olunaku lw'abakyala lutegeeza ki mukyala Hanifa obadde wangambye nti omukyala talina kukola ku lunaku olwo olunaku luno olw'abakyala bwe tuba nga tunaalutwala mu maaso n'abaami batwagala era balutegeere tweggyemu endowooza eri gye baali batandikirako nti olunaku lw'abakyala kitegeeza baami kufumba olunaku lw'abakyala kitegeeza abaami baba bakola emirimu nedda 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 tekitegeeza kwebaka
tekitegeeza nti ogenda kutuula nti omwami yabakolera emiki nedda. Waba tulina okutegeera olunaku lw'abakyala lwajja lulina mulamwa ki era lwaki lukola ki weeruli. Lwaki abami babadde bakuba nnyo olunaku luno nga twaluleeta mu mbeera y'okulaga nga ababanyooma oba baagala obbasa obbakka lwakireeta nnyo nti obbalinyirira naye nga wekirina okuba abaakireeta mu kutandika nga tutandika olunaku lw'abakyala manye ntandikwayo ekintu yekyonoona. Kati gwe abaakitegedde gw'ogenda okitereeza olina kutegeera obuki obulungi naye nga olunaku lw'abakyala terutegeeza mwami kwoleza ngweye nedda okirina okuba naffe ne tukiringamu si bwe kirina okuba ne tusalako si bwe kiri nayoza ebintu olwo aba yagadde si byampaka tetumukaka nti aba yagadde kyekireeta olunaku lw'abakyala. Olunaku lw'abakyala lutegeeza nti omwami oba ensi yonna etandika okutegeera nti n'omukyala muntu kitegeera era abantu bano batandika okutegeera nti n'omukyala awulirizibwa n'omukyala asobola okukola nawe kyewandikoze oba n'omukyala asobola okuyambibwako ku ssente y'omwami ne bwaba mulwadde. Edda bajjajjaffe nga bwe balwala nze nakula fati n'omwana nga omuwala ŋŋamba maama wannyonoona kubanga kye nakulaba ŋŋamba nange omwana abaana bange kye nakula mbakola ki kuba nazaala obuwala bubiri mugalenzi 7 kati nga bwe bulwala mbagamba omukazi talwala oba oli mulwadde kuba ssengange yaŋŋambanga ani yaga nti omukazi alwala ab'amaka go tebaalyenga kubanga oli mulwadde. Kati nga ne bw'oba mulwadde ogwa mu kyoto n'ofumba kubanga oli mukazi ogenda noonoona emmere kubanga oli ki oli mukazi. Kati olunaku lw'abakyala lutegeeza n'omukyala ayinza okuba nga mulwadde omwami n'omuyamba ekyo kuba muki mulwadde okitegeera so si kufiira mu mirimu nti kuba oli mukazi ate tewali ajja bikola bintu bya mukazi bintu bya kuyambagana obufunze twali tuyambagana buyambaganyi lwe lunaku lw'abakyala obwenkanya mu nkola y'emirimu si kumenya ludda lumu okitegeera si kumenya ludda ki lumu ky'omwami n'omukyala ffenna tuli bantu okitegeera lunaku lwaffe lw'abakyala lunaku lwaffe lw'abakyala afande mubeere eyo lunaku lwaffe ffe tulina okwefuga wano wonna ate nolwetwandika ne tulaba afande wano nga mukyala omulaba wanoona era ku ekyo kwe ntwala okwebaza kiyinza kutandika mu kwogera ne ssebaza abamu kiyinza obbayisa obubi naye buba bulyaza amaanyi tuyige ng'okusiima abantu nga bakyali baki nga bakyali balamu tuyige ng'okwebaza ng'abantu bano bakyali balamu omuntu abeerewo amanye nti gundi yanneebaza yasiima newankubadde wano mu Afrika tulina enkola y'okuba nti omuntu akola ekirungi ne gw'oyambe ayagala oveewo kati mukyala ujja gwayagala kwawukana akayimba kakamiliyoni basiima ogenze nze nja kwawukana nako olw'ensonga siyinza buteebaza pulezidenti wa ggwanga Museveni wangi Yoweri Kaguta Museveni n'ekitiibwa twewombeekeko nnyo ne ku wansi tusobola okukakkana taata nga ndi ku Tonas Media nkwebaza weebale nnyo kuteekamu maanyi okulanga mukyala avaayo gye yali n'omusembeza ku mmeeza mazima gayogedde tegaliko na kalango n'omuteeka ku high table eriibwako buli mulangira yenna kati naffe tulya n'abalangira nagwe abakyala tukyagambwako tugambwako ng'oli mu maka ako ke muteekamu ke kaluma abaami ako ke muteekamu ako kyogambako nti oba kati twasigala emabega n'obeera eyo nti twava mu kulowooza nti edda ng'omwana omuwala tateesa nga ne baba bagenda kulonda musika oba miitingi za kika balinga tebatubala mu famire ate ogasa ki ogenda kufumbirwa ove mu kika kitegeeza ekika kisigadde mu baana baki balenzi naye kati olwalira abalenzi tebalina kye basalawo nga baba tetukola ki tetuliiko ekyo kyennyini kiko kyakola pulezidenti w'eggwanga najja n'abalaga bwe yali akuba emmundu
emyaka 5 bakyala be bakulembera olutabaalo. Taata President w'eggwanga Museveni Yoweri Kaguta tibuhabulwa tebahabulwa. Nze taata yamanyi kuba nze muwala wa Yoweri Kaguta Museveni. Taata oba ndyogedde bubi kyekyo naye yeggwe weebale nnyo. Weebalire ddala kuba walaga abaami be wali nabo mu nsiko ti n'omukyala asobola okamandinga battalion n'agenda ku front n'akuba ate n'addanga mulamu n'ejje lye lyonna. Ate oyongedde okunjagaza akayimba. Olwo akayimba omuntu emu kayimba n'agamba eno libata y'abakyala gye tufunye yeetunyiriza okusinga edda. Kati bw'oba okayimba jjukira omukyala eyakuba emmundu. Walaayi. Era alina omukyala eyafiirawo e Kawempe ku growers bayomita Naalongo. Yalina abaana be balongo abasibye ku mugongo naye nga bw'agwa wansi okuteekinga kava okukuba emmundu. Ng'akuba essasi. Ne bw'oba omunoonya nga tomufuna. Wangi. Naye bambi ng'amaze okuwangula e Kawempe awo. Amiina. Naye yawangula. Era abalibwa mu bazira be bakyala. Bannange. Be bakyala. Tulina abakyala ababeererawo babba baabwe. Ng'omwami ali mu nsiko agenza okulwana naye omukyala yasigala n'anyweza amaka n'alabirira famire. Baliwa b'otategeera. Maama Janet Museveni gwe wasigalawo. Sijja. Oyo omu. Gwe wasigalawo. Omwami yabeeranga mu nsiko. Mukyala Museveni lutahabulwa. Ng'ali waka akola ki? Oba mukyala oyo gyali bataliyo mukajje n'okasira eggwanga. Oba abaana gye bali nabo mbeebaza tibajjukire nnyo maama kye yakola nga tata agenze okulwana. Abalwanyi bonna abaali mu nsiko nga bamama Mbabazi Bakayindo Tafiire bamama baasigalawa. Baasigala waka. N'ekitiibwa ekinyi tujjukire maama wa Yoweri Kaguta Museveni. Maama wa muzaala. Yafa naye ekitiibwa kisigalawo nga mumwebaza. Yatulugunyizibwa asobole okuzuula omwana oyo gyali naye yagaana. Oyo yali maama, yali mukyala. Yali maama, yali mukyala. Tulina abakyala talina kubuusa maaso. Okulaga nti omukyala naye kati yamala n'asembera n'afuuka ki? Muntu. Twateekanga mu bajjajja baateekanga munyo naye ng'amaanyi gaabwe tegakola ki? Tegavaayo. Naye President Museveni yeebale okujja n'alaga eggwanga Uganda. Era mu kulaga eggwanga Uganda yazuukusa olukalu lwa Afrika lwonna. Obadde okimanyi ti Vice President eyasooka mu lukalu lwa Afrika lwonna yali mukyala yatandikira mu Uganda. Okitegeera? Obadde okimanyi nnyabo zaamu? Specioza Kazibwe Wandera. Kazibwe mutegeera bulungi. Ye Vice President eyasooka ku lukalu lwa Africa. Okuba omukyala. Kati abalala bonna ne bategeera nti n'abakazi bafuga. Omukyala asobola okubeera leader of the NPU n'etambula. Okuva olwo Uganda ndowooza efuuse role model. Tiwabanga asobola okuba nga talina na ttima. Nama nti omukyala wange ono yadde ankolera bulungi naye bw'abanga waliwo gy'ayagala okugenda nga bamwetaaga. Siginicha yange mmala okukola ki? Omumala okweyongerayo. So olunaku lw'abakyala terutegeeza nti twava emabega tufuuke bakiwagi. Nedda. Wabula olunaku lw'abakyala lutegeeza nti naffe tuli bantu tusobola okukola, tusobola okuteesa, tusobola okukulembera ne tubeera ba mugaso. Kati kitegeeza nti omwami ono atandika okundaba nga nange nnina omugaso ku ye. Kati olunaku luno neme kubeera kyakulinnyirira. Abasajja banditukoledde ki? Abasajja kye balina tukolera ki nga ffe olunaku lwaffe lw'abakyala balina tukolera ki? Nze nno mbadde ndowooza tonnaba kubuuza mwami kyagenda kukukolera. Bwe luba lunaku lwo anti wulira bwe luba lulwo ggwe ng'omukyala omwami w'omulaze otya olunaku lwo yalina sooka nze mugole kinga yagamba nze mugole kakati nannyini mukolo ateekateeka si yagabula
yagaba ne wabera abalala bagabuzi atani wabera abatugabulya ko nze mbera mugole zamzam wanje olunaku lulwo okulaga omwami ono olunaku lulwo era olwewulira era amaanyi ogalina ate olina ogaziyizzaamu akantu ako ate kati otadde walala nnyo ate wa olinga ndaze nti ate ffe tulina okukola ki mbadde nkugamba nti oba owulira ng'oyagala mulaga nti naawe you are there wendi zamzam abaami bano bali batwala infact nga barankinga vulnerable categories ng'abakyala bateeka nnyo mu vulnerability category nga abali awo abasaasirwa abokukwatako obukwasi kati omwami ono olunaku lw'olwaleero mutwaleko out omulage nti mwami hani women's day mukyala Hanifa awo ke kasinza obbamenya kyova olaba kyabalaba bubi vibe najingidde dda tobaddeyo vibe najingidde dda era kakati olunaku lwange gwe nannyini lunaku ate oyagala oli akwoleze akufumbire ate kuki ng'olunaku lulwo ate nina okugamba basa piki neera bane tugende empola abalabi baffe abalungi obuzibu buli awo abalabi baffe abalungi olwaliwo olunaku lwa mbaga women's day bweba lunaku lwa mbaga gwe wayise ku mukolo yakugabula oba gwe yayise gwogabula nze ngabula naye nga ntaddemu ssente kati olunaku lulwo lw'abakyala kati omwami anteekemu then mutwale ebintu mubivuluze ne mukola akatogo mu mmere abakyala olunaku lwaffe ate kansalo ntabudde kani ate mbadde sikategeera bukyangambaawo nze bujja mmanyi nze nina kutwala butuuzi omwami naŋŋamba MC jana tugendeko wano zuukusa obwongo kati awo nakazuukuka fiimu y'omwaka guno egamba women empowerment okukuwa ggwe amaanyi agakulaga ekituufu ky'olina okukola mu butuufu bwakyo ate ng'okikola mu butuufu obutakosa muki obutakosa mulala kati kuva leero kitegeere ti olunaku lw'abakyala tetegeeza kulinnyirira musajja bwe luba lulwo eno mbaga yiyo twalako balo out omwebaza okulabirira okirabidde kuzi kyokoze tolese kyekimu leero nafuye mbadde mmanyi alina okubebisa bebi anti kakati awo embuze mukyala Hanifa ate wemba nga si mwami wange ngani aniwo mukwano gwange okumala bbanga ki ngamba mukwano gwange anti emikwano gyawukana waliwo omukwano ogwa wano waliwo omukwano gwange ono ne mukwano gwange oli kati mukwano gwaliwa kati ono yabaawa ono yabaawa gwolengerako obulengezi naye nga munno waddala gw'omanyi obudde bw'omuwa ngamba mukwa as in friend my bestie nagamba nti kakati oleese obulina budde ombuzizza mulina best friend ne muba ne lava ne boyfriend kati abo basatu benkumenyedde boyfriend kati bestie yankolere ki bestie ono bonna kasaba banga baami bestie ono alina munne girlfriend atamukoledde gwe kyogenda mukola ki mugambe omanyi leero nja kulaga nti abakyala we are there jangu tugendeko out wali ku Royal Gardens ekabumbi omukwate obaleete kipa ya soda emwemu oba neya bbiya bagikoonamu obage munnange happy women's day lunaku lwaffe lwabakyala ogwali omuziro kati nange nsobola batwalako out bawaddeyo n'akokunywa ogenda kuba omusoomoozezza ajja kuddayo ategeere nti tegeeza omukyala alina okuba nga bamuvaluwinga alina kyasobola okukola n'omusajja kyeyandikoze n'omukazi asobola okukikola ki okukikola akulabiridde omwaka mulamba mu mwaka omulamba akulolinamu olunaku olwoki lwolina omuwa luno olunaku lulwo wimenizidde nawe lwolina lwakuwa muntu oyo
so si talina kumpa katawona akuwadde omwaka mulabe ennaku 365 gw'oli muwaayo ddi bannange mukitegeddeera abalayi ba trainers kino kyo kwekwaite okusoma okwaddala kubanga mbadde sikimanyi ekyo kutambula kulaba okuddakola ki nze bulijjo mmanyi nti gwe olina okunjajjatta nguyira njajjatta bulijjo ani akujajjatta omwami wange gwe n'omujajjatta nange ne mujajjatta oya nange mukyala Hanifa okoze naye nga mu kyo tutegere nti tusobola okubeera abakyala abakozi ab'obuvunaanyizibwa nga mu kyo tutunuulira nnyo abakyala bano abaweereza eggwanga era balina bwe batadde amannya gaabwe n'ekitiibwa ky'oggwe ng'omukyala ate bwe mbamenyako tunuulira ebikolwa byabwe na biki bye batadde mu community. Tulinawo afande Nalweyiso alina kyagasse ku ggwanga oba talina? Alina baawa oba talina? Lwaki ye talinda muwa nga gwe bw'obadde olowooza? Weenyoomye wekka Maisha mati kanaku mbadde kayita kanaku lwensonga kati gosa no gonda ze zamu gonda ze tutereza olulimi luno lunaku buli lwokolanga omukolo gono gamba nti akakolo omaze okwenafuya kati olunaku lwo gw'olina oddusitula luno lunaku olukuba abantu mu maaso gamba luno olunaku lwaffe olw'abakyala tugenda kubajjajjatta mwenna abaami baffe bali eyo okola akenjawulo bulijjo k'otamukolera ajja kugamba yiki anti Women's Day nina okukolayo akenjawulo kuba omwami wo mu nnaku 365 omuddizayo olunaku olu oluva ku ntobo y'omutima gwo Women's Day. Ako kategedde bannange aba Trainers Media bali baffe mwenna wenna abali eyo nze mbadde sikategeera naye nange nkategedde olunaku gw'oli muwaddi akuwa ennaku zino zonna n'omuteeka ku nninga nawe Women's Day mu wrappingire y'akalabo okateeka wali emitwetwe oteekeko Valentine era olwaggwa ate era olinza akuwa ekimuli olinda akuwa ekimuli olinda akuwa Easter bweba Idi yagikuwa Christmas yajjo gikuwa gwe n'omuwaddi wekitegedde oli mutuufu nnyo bweba stamp enywedde ogikutte kati njikutte nzikiriza onywezeza ongambye akatuufu okategedde bagamba gy'okoma okunnyonnyola omuntu n'okutegeera kati mbadde sinnategeera era mbadde nkiremeddeko naye era kabugezi atuse najja nagamba zamutegeera otegedde akati gwe omugamba ku luno obeere nga weebase akwoleza engoye akufumbire enkya otali Women's Day agende omusabe ez'akameeza ng'olwaleero yafumbye n'ayoza okitegeera aba teyakoze tuba tunaalya ki aba teyakoze eki wanfunye dda wanfunzizza abakyatulekerawo okwekuba penalty okiri twali twekuba penalty ng'abaami olunaku balukuba kubanga nyiiga nvaako waya kubanga teyakulabyewo ng'oli mulaba ddi webale nnyo ezo waya ziba zavuddeko ddala omusajja muuki ono omusajja muuki ensega kummanyiira wabula musse naye nga mutira mu nsobi 364 zonna zakutaddemu tozisiimye wabula n'olumu oluweze 365 lukugjeeko ki tongamba atakagamo ng'omuntu omu kayogera mbu Valentine buli lunaku eba Valentine wamagwa okikkiriza ekyo era bwebaawo buli lunaku oba omuntu mukwano gwo kyalanifa sikulabanga tukuba ate nga tugumiza programu ayituddemu agambye tukuba ate nga tugumiza mukyala Hanifa kansa agumiza agambye nti lunaku lw'abakyala fe abakyala twekambe kambe omusajja wakubeddewo ennaku 360 munya mubeererewo olunaku lutya lumu olw'365 olwetegekere n'akabokisi okasuule wangi ogenda mutwalako ne kuwanu Loves Beach wangi mugende mukyakale lulwo okumutwalako out okulwalegadde nga twewamu era mu ekyo kantwale omukisa okwebaza n'okujjukira omukyalo ono Betty Bigombe yafa gyali mulamu kyalo yakuba emmundu n'amalayo obulamu bwe bwonna yalina abaana n'amaka teyagaabulira ye mukyala gwe siwulirangako bino b'owulira nti amaka gagundi gafunye obusambattuko mu mawulire tebiriiyo
naye omukyalo oyo mpaji nnene nnyo mu ggwanga Uganda ne gavumenti ya Uganda atambudde mu bifo eby'obuvunaanyizibwa eby'enjawulo. Omutegeera Betty Bigombe akoze buli mulimu ogugasa eggwanga Uganda nga gulina ettaffaali egwongera ku gavumenti yaki ya Uganda. Abadde honorable minister n'agenda mu UN n'akwasaganya mu World Bank, olwaleero ambassador naye ate yakola ogwa mediation. Wonna Uganda be beefunye obusambattuko mu mawanga agatuliraanye oba wa gwe basindika okwogeraganya. Mukyalo oyo manyi nti yakola omulimu munene nnyo Koni ng'afuuse ekirala. Yagoyogerezeganya oludda luli na luno olwa gavumenti ya Museveni okanga wabawo empuliziganya olutalo okukola ki? Okukakkanako. Okakasa. Kati oba okyalowooza omwami okutwala out tunuulira omukyala amaanyi ge yateekamu. Natayadde dda mulayini sinamuwadde okwekyusa ndi mu straight ki? Nategedde bulungi nnyo kati nyongera okakasa n'abalabi baffe bakole ki? Bategeere nga nze wenkoze ki? Wentegedde. Ate abalabi baffe bajja kutegeera, bajja okwebaza, bajja kwebaza. Naye abanaakuvuma toyomba. Tubigumira byonna. Ebyo tubimanyi bibeeramu. Bajja kuvuma bagambe kati ogwo gukazi ogwo gwaleese gwaki ogwo, naye nga ekituufu bambi tukkirize ng'okumanya ekituufu yadde kiruma. Kyemmanyi nti amazima galinga mpiso. Gafumita. Naye bwe gaba gasigadde mazima. Gaba maki? Gaba matuufu. Gaba mazima. Era kkiriza okutegeera nga amazima yadde gakuluma. Naye ge gabeera amaki? Amazima. Olunaku lw'abakyala tetutegeeza kulinnyirira baami. Wabula kwe kutegeera gwe ky'olina okukola omukyala n'okikolera omwami wo, okutegeera nti w'oli tomumanyiira si wakulinnyirira nawe tajja kukulinnyirira. Musobola okutula ne mutwesa, musobola okutula ne mutegeeragana ne mukkaanya. Ne batuvaamu okutegeera edda twanyomebwanga. Twala eri naawe. Baddanga ne beegeya ne beejeregalo. Oyo tomuyogera, oyo mukazi oyo ayogera nga batulengeza. Kati saawa eno tubalaga. Kati omukazi wayogera. Oyo omusajja bamuloga dda. Temutawaana naye. Awulirira mu mukazi we. Kati kino olunaku luno lukulaga nti n'omukyala asobola okubamu ebirowoozo ebigasa ggwanga n'amaka gennyini. Ne famire. N'emikono mwabeera ne wantu weekuumira watambuliza obulamu bwe. Benaga nti oyo mukyala alimu ebigambo ebirungi. Nakutegedde dda. Ontegedde bulungi? Nakutegedde dda. Kati mu bakyala abo tulina omukyala gwe tulina okujjukira. Miriya Matembe. Kituufu ekyo. Eyo nayo sitampu ngikoonyeemu. Omutegeera? Omukyala oyo yasinga okulwanirira nnyo eddembe ly'omukyala, waliwo ebyaliwaawo. Wabula alina we yayingira awannuma yali asusse. N'olumwamu. Ani ndi Muganda. Kitegeera. Yayagala okuwalampamu ku Bwakabaka. Ng'ennono ayagadde agiyingirire. Yali ayagala ayingirire ku nnono ne bamukomako bamugamba baako. Owookoma. Naye nga yali mukyala mulungi nnyo. Kwali minisita wa Ethics and Integrity. Yakola kinene nnyo bambi, yali ayagizeko n'obutambala mini. Baali basusse okukunama n'enveera z'engoye. Yalwana n'aweereza. Nakati mukyala tomuyisaamu maaso. Bw'aba avuddeyo n'ayogera ekigambo kye kikola ki? Kiwulirwa ekitaaliwo. Ekitayagala abantu bayiteko obwereere. Ng'olaga ki ky'oyolesa? Oyolesa ki? Kati egundi teyagenda mu maaso teyayitamu naye nawulirako puroguramu eyo weeyogerawo otyo. Era tewali mini oba ate ne bikoma wa? Munnange abakitaddemu amaanyi bw'avaawo abaddako tebabikola ki? Tebasobola kiteeka mu maanyi naye nga mu buntu. Bagamba ate empale embi. Kati netusoberwa. Kisinziira mpale kika kikyokoze eki? Kyoyambadde. Naye abaana abawala mu kiseera baali basusse nga batansobola n'okwambala, baali bazita see-through. Njogedde bulungi? See-through. Nga ajambula gw'alabye gw'okola ki? Gwamanyi. Tayagala kumanya. Naye nga mu buwangwa bwaffe waliwo ebifo ebitalina kwolesebwa nnyo mukyala. Kati nga ffe wano mu Buganda nga batuga nti omukyala okulaga oluteegateega kibi. Luno entumbwe we yawukanira ku ki? Weegattira ku viivi. Omukyala nga talina kwolesa luteegateega olwo. Kati Miriya Matembe kye yali alwanako mini eyo eraga n'oluki
n'oluteegateega oba okunamye nange era ayingidde wantu watasanga ate wa naye bannange ne tujja ntujjukira omukyala Magi Kigozi. Omukyala we Magi Kigozi nze nno mutwala nga role model. Lwaki mu abakyala boolaba nga babadde b'amaanyi mu buweereza baatiikirivu naye nga bw'aba otunudde emabega abantu famire ye ng'olaga n'amaka abadde agatambuza buki otunulira abaana be n'otunulira kitegeeza nti obuweereza bwalimu abuwadde obudde naye n'amaka abadde agakola ki akati gw'ayagala okwefuula kiwagi maama kuba Magi Misoke bw'otunulira abaana be alina abo abazzukulu bayimbi alina abaddigi abalina abaki olaba nga bali well parented nga parental guidance yagina ng'obudde bwawa family so nga n'eggwanga alina ettaffaali lyakola ki tebyamujja ku mulamwa olwaliro ffe tubadde tulowooza yes zaamu nina gwe nawulira lulinga agamba nga nze mba ne ssente ng'omusajja mmanyiira ekyo kikyamu era bangi bakirina okuba ne ssente tekitegeeza nti manyiira ki balowooza nti ssente zikoleze ebyo kuba olumu nedda ye bagamba wakosafunamu obusente sente olaba ng'oliwa tabbu nnyo naye ng'olumu si wekibeera naye atondowalamu kutondowala kiva mu neeyisaayo naye bannange batondowala n'anoomera ddala gwe neeyisaayo enneeyisaayo gwe wakubye edda nga oggumeza ebikolwa byo by'okola ng'otandise okufuna ssente bye bitandika okukyusa omwami embeera otandika omulaba ng'oba taliiwo ayagala okugamba muzaamu mbadde ngamba ogamba ki kati ggwe olina ky'oŋŋamba bambi kimuterebula oba omukoze eki ate olumu mubyogerera mu baana katulabire ku bakyala bano benzize emmenya famire zaabwe ziyimiridde amaka gaabwe gakyayimiridde oli omukyala gwe gambye wandira kazoya ne baalina embeera yajjanga mu mawulire n'ekola etya naye era baasigala balina ki balina emirembe naye era bijja lwaki ti abakyala abo abakulembeze batugesa nga batambula nnyo ebbuba lijja omwami n'alowooza nti osanga omukyala gy'alaga akola ki abaliga bijjanga bannamawulire kumbe olumu nasi bituufu wabulimba n'agamba obaliga naye nga si we kiri kati nina baaba wange gwe njagala ennyo mwagala nnyo Rosemary Nansubuga Senninde Nansubuga njasa biggwa njasa biggu yali maama wa Kiso nakati nze muyita maama wa Kiso baaba emmekete nti omuyaga gwajja ne gwagala okuyuuza amaka ne gwagala guyuuze naye yasigala enkasa agikoze eki agikutte n'amaanyi naye nga teyalina maanyi gasobola kutyoboola bbada kumuyisa mu maaso yali asobola naye alina we yabeera ku mukolo gwonna oguliko pulezidenti n'atalaga bba tekisoboka sebo taata nsaba osiime olabe ku mwami wange mwami Senninde sebo taata nsaba okkirize nkulage ku maama sebo taata olabe ne ku baana kitegeeza ki akulaga nti yadde alina ekifo byalimu ebyobuvunaanyizibwa naye amaka asigadde agakola ki era bba akola ki ayita naye ate nga buli kyakola oba tolina mwami togenda kufuna guidance nnungi atanaba kutuninga Tonas Media tekakoma kubanga ekiri wano Women's Day kikabuka Women's Day kikabuka kakati omukyala abo siza kwerabira mukyala Beatrice Anywar omumanyi ngaani Anywar kyalo nozana mukyala mukugu nnyo Anywar twamukazaako nali amaama Mabira ye mukyala yasinga okulwanirira eddembe ly'okuba nga tebasaanyawo bibira emiti egyo environment ya Uganda okusaanyaawo obutonde bw'ensi yaffe yalwana nnyo natagaba temumu miti egyo ekibira ky'Amabira forest kireme kukola ki mukyala w'amaanyi Beatrice Anywar naye nga weggulu alwanirira Mabira
owe mukono gyali soko omutumira naye njogera lulimi ki n'agamba kopango kope Beatrice anywa alumama mabira alwogera bulungi nnyo babeera mu palamenti oyo mukyala yakabaka ettaffaali lyotadde ku Uganda mu kusitula omukyala ne tubeerawo ne mukyala Winnie Byanyima mama Anselm yali mukyala w'amaanyi nnyo saawa eno yagenda mu UN alina department gyalimu eya USAID abakyala bataddewo ettaffaali ddene nnyo naye lwaki bonna tubamenya nti bakulage gwe omukyala atandika okutegeera olunaku lw'abakyala tekitegeeza kulinnyirira mwami naye kitegeeza nti olunaku lw'abakyala gwe omukyala okubaako kyokola okikola obeere w'amaanyi naye osigale ng'eggwanga litambula n'amaka go gakola ki nga ne famire yo giwadde obuki empower women mu kumanya mu kukola ne mu buweereza kitegedde mukwano ne tubaawo ne Jennifer Musisi Idi Kampala tewamumanya gwe baakuba ne mu luyimba lwaki weekanze natagenda natasongwamu bafunze yali mukyala w'amaanyi Kampala yonna ngiwe Jennifer tugambire ku Jennifer akakkanya obukambwe naye yakola bw'otunira Bianca Jennifer gyeyabeerera mu kibuga nakati bwe kifaanana okakasa nti mulimu abakyala ddala nga bo bandibadde babasajja nedda tetwenyomye bassebo wimenizidde basigala abalaze nti abakyala basobola okukola ki olwakola ekintu ngalinga musajja kibadde otegeeza olwakola ekintu ngozo gamba alinga musajja kyekijjayo kiri nti n'abaami bategedde n'omukyala asobola okuyimirira n'akola ekintu nze musajja nze mukyala oba kitegeera ngalaba byakola musajja yandibadde abikola katulekerewo okuteekako nti nze musajja nze mukyala tugambe nti nange nsobola okukola kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso. Ekintu kyaffe ekirala wano ku Tronas Media bananga baagala okusula obulungi abaagala enfeso egy'omulembe genda wali ku Tronas Mart Store Nansana mifaliso gya mulembe nnyo okitegeera gigonda alina omugongo gumuluma alina buli kimu atwabana mu kisulo ayagala ogwewaka genda ku Tronas Mart Store wali Nansana wali enfeso egy'omulembe. Mama Hanifa tuzzeeyo buto wali kitundu kisooka kyonkubye nenzikiriza katugenze mu kiddako mbadde nkukuba bukulu babadde nkuyigiriza kubanga ogumiza manyi buli wogumiza ogunjudde buli lw'ogunjula ogunjuza kigambo linagamba nanvuma nze ngunjuse kale nanvuma ngunjuse era nagenda okuva wano nga tukomya ekitundu kyaffe ekyokubiri omulabi wa Tronas Media tutwale tugatte eddoboozi lyange naawe n'abalabi twebaze Major General Afande Nalweyiso yadde maama wawummula naye ffe tumanyi okyali mu service era okyaweereza kubasinza nze abakyala abo mbaagala basobola okuwa emmundu kati n'ogikuba basobola okugamba biringita n'obiringita gabula bugaluzi kakumi ndiwulira wali kakumi abakyala abo twandibajjukidde nnyo Afande Nalweyiso maama
Jambosa. We salute you. Nayo Nabanja. Naye tutekere waggulu. We salute you. Abakyala abo balina kinene kye bakoze ne batugattako. Nabanja no minister waffe. Oyo. Tumwongere salute. Oyo. Minister omumanyi Nabanja. Bagamba tajja kukola era omulabye naye obalazeeko. Kutka kuyisibwa bubi. Abalazeeko. N'omukyala asobola okutambuza ekintu ate n'akola era ne kirabika. Manyi tubadde ng'olusi okola ekintu ne kitalabika naye mulimu omuntu akola ekintu nga kirabika. Eyo yessaawa kati gye tulina okukola ng'abakyala tukole ebirabika. Tukole ebirabika bye tuba tusinga okukola ebirabika kweteeka mu mawulire nga bye tukola bijja kukaabya omwana wo mu myaka 10 mu maaso agaba mama yaliko ki. Kikulondoole nga kya bulumi nga tekikuwa ssanyu. Kati abakyala babadde batulagako nti akoze ekirabika nga kya ssanyu n'omwana kina we kimuteeka. Kati olwo aba ajagalira olunaku lw'abakyala musanyufu. Musanyufu nnyo. Nsinza kwerabira baana abawala ba she cranes. Obategeera abo she cranes. Njagala nnyo batuukako. Oyagala ozaani anaatutwalayo. Ozaani kati gwe nnakwesiba ku ggwe. Wamma abalabi ba Tronas Media ani ayinza otutuusa ku ba she cranes? N'abo abatendeka maneja oyo abakwasaganya. Oyinza obayisaamu amaaso. Balina we batadde omukyala. Edda ng'okubaka omupiira babako we bakukomya ogenda kwonooneka. Ogenda kwonooneka. Ye yeegala atya? Yabuuka atya waati? Omulabe? Kababeere basambi ba mupiira abawala ng'ogusambayo nga nawaka bakkuba. Omuwala tasamba muki? Mupiira gwa bigere. Abo tubeebaza. Waliwo omukyala owa entrepreneurship Dr. Kasolo. Mukyala we wali omulabyeko? Dr. Kasolo simulabangako. Tomulabangako? Zeno bano ba papa yanaamuntuusaako. Ajja mukutuusaako. Wannamulabako papa yonna gy'oli yadde era olunaku lwaffe tewalabiseeko. Alina kubeera eri gy'ali awulira naye alina kutwala papa tokusaba otwale wa Dr. Kasolo. Atulinde mu lw'abasajja oluba gye luli. Naye anaatutwala ne Fathers Day yagaana okummuka. Abalabi baffe bambi temunyiiga papa Fathers Day tujja kulaba. Tujja gigumiza bajja ginyikiza. Tujja janja ffe tujja gijanjawaza. Kati balina okusooka okukola kukulembeza ffe ko omukyala kyakulembera tekitera kugwa. Kati mutukulembeze tuvuge olunaku lwa Fathers Day. Tujja kwanga ne bataata bakola ki? Naye papa twaga kutwala wa Dr. Kasolo. Dr. Kasolo yonna alina ssente. Ogedde ku ssente. Ssente z'ateeka mu bakyala. Kale ateeka mu bantu bonna naye ate omukyala muwayo akaaki. Ak'ensuso. Naye takuwa hard cash. Akuweera muki? Mu kino ky'otaddewo ng'ayongeramu buki. Kiba kyakabi. Kuba botaddewo kyayongeramu. Ate anayongera muki? Ate eri abagala. Kitabu kyakola naawe. Kati papa ojja tutwalako wa Dr. Kasolo zamwayagala alina kye bamuwongeramu. Anayongeramu katogo k'ogambe. Nkatambuza pa kuyisibwa bubi. Kati ayongeremu ki? Bijanjalo. Ajja kugamba bino bonna bigendamu ebyokunywa. Dr. Kasolo wonna gy'oli we salute you. Mwebale kulaga nti omukyala mu ggwanga mukyala era asomye. Tulinawo omukyala Kiwanuka. Mukyala Kiwanuka oyo naye mukyala w'amaanyi nnyo mu Miria Kiwanuka. Mwono nojogedde Miria mbadde ne Miria Matembe Miria Kiwanuka. Ninawo n'omukyala Miria Kalule Obote. Mukyala oyo yasigala n'ayimidde. Tulina okujjukira abakyala bambi tubasiime. N'abagamba yadde munnange omwami yalina bye yakola ebikolobero. Naye wendi ssebo era UPC oye. Aba nno mukyala. Aba mukyala waddala. Gwe nodda abantu ng'ekintu bagamba twakikowa gwe n'osigala ng'okiwanikidde bendera oba muvumu. Tulina abantu. Yes, abamumalirivu. Maama wange abadde sipiika tumuleseewa. Owebusogo ono watoola ku naani oyo
Rebecca Kadaga mama. Butimbe male mbaire nga nkwerabire. Aye nkwenda ino. Bamukubidemu akalulu. Obulago babusala yakalulu kano kalema okwidda bulungi. Aye. Nkwenda Rebecca Kadaga abadde bwagende wa bwayita waffe. Kayunga n'agenda ku kidyeri. Kubo lyali bbi n'amasannyalaze tetulina. Waviiriddeko tulina chorus from Kampala Tubugiri Kamuli Kaliro ne Isimba Gundi Bridge yonna bagitako matala gakola wasooka kuba kidyeri kiferi kati kyavaawo chorus ago gonna maanyiga Rebecca Kadaga. Kola ebirabika ebigenda okukwesa akamwenyu ku matama paka. Babadde mwerabidde ntya nalujje waffe kati ntambulira ku chorus. Maanyiga Rebecca Kadaga n'amasannyalaze kati gyegali. Maama tubeebaza nnyo. Tulina omukyala yoyo Kiwanuka n'abalala bonna. Mama Mabira, Mama Bugerere, Nantaba. Naye bambi tutegeere tuyiga okusiima n'okumanya abantu baffe abalina kye batugasseeko. Gwe omukyala aliwo kati n'oyo agenda okujja ng'oli mwana wa buwala. Manya nnyo ani gw'olabirako ki ky'okulina okukola. Abo bonna bemmenya amannyo bo badde owandiika oba onoolaba n'owandiika. Twala obudde bw'okole research. Twala obudde bw'okole ki? Okole research. Kansiime empologoma ya Buganda. Sebo taata empologoma ya Buganda tusiimye. Tweyanzizza. Bagamba gusinzi manye ebyaffe bya Buganda bizibu olumu oyinza oga nti ogambye ekituufu ng'ate si ki ng'ate ekifu kati batusonyiwe. Naye ennono yali egamba nti omukazi talya bwami. Ng'era baabalonda obwami basajja bokka. Basajja bokka. Naye olwaleero empologoma eraze nti abakyala basobola okukulembera ate. Ensaasirako famire yali Kaggo Nakibirige Agnes yali mukyala yannuma wakati mu mbeera gye yali asituddemu amaanyi naye yalaga nti yali mukyala. Dr. Kalinda Deputy Kaggo owaffe wali abadde mukyala munyo yadde atwala ekitongole ky'ebyobulamu saza Kyaddondo kati bamuwadde okuba deputy wa Kaggo. Naye mukyala w'amaanyi nnyo. Nina omukyala antwala Gombolola wano we tutudde Gombola Mituba 2 Nabweru. Omumanyi? Mituba 2 Nabweru. Zaamu Muganda. Amulabi wa Tunazi Media. Zaamu agenda tuwa Egombolole n'omukyala agitwala mu Bwakabaka bwa Buganda. Naye mukyali funjagaza ati wankubida n'enzikiriza. Oyo mudde mwe mwogenza abantu abasinga sibategeera. Basazeewo okwogera Buganda bumale eyo nze bbire wange. Najja nkulinze neddira mbogo. Omulabi wa Tunazi Media bwe Buganda kati tuza Buganda kutunabuzza ku ntikko batugaba Buganda kuki? Kale. Kansiime. Era neebaze mukama wange anjagadde bambi. Nanfuula kyendi, nampumbirira, nankumaakuma mukyala nno w'amaanyi. Mukyalaani oyo. Mu buweereza kati buno bwa Buganda w'amaanyi. Mu buweereza bwa industry ya acting. Mutegedde. Yani nkubidde ebibuuzo nawe akasasi nkakuwadde yani Mariam Ndaki. Oyo noona. Oyo Mariam Ndagire oyo mbadde ngenda nange mu industry wali abakyali njasa biggu. Sooka obampi. Mariam Ndagire ye Mutuba 2 Nabweru atutwala wano tutudde wano we tuli mu Nansana nawa wonna atwala Egombolola 2 mu Gombolola 1 mu Buganda. Nabweru division ne Nansana division mu Buganda ebeera Gombolola ki? Mukyala nno.
mukyala nalina kyalagako mu buweereza bw'emmenga alina kyakola so nga ne mu mirimu gye giri egyo acting alabika muwandiisi wa firimu mutendesi w'abaana oba yonna mukama yamuwa ali well equipped Mariam Ndagire na bonna abakyala gye bali abalina basitukidde ne bateeyonoona mu industry ya acting oba entertainment gye bali Basindisanyu muwala wange Rema Namakula ba Juliana Kanyomozi tubalina bangi Nandujja Anet Nandujja kyala kuye ngoma Happy Women's Day Nandujja Anet Happy Women's Day Nandujja Anet omulaba nga ataddewo embeera n'olaba nga olwaleero buli mwana ayagala okuzina alaba nga alina gw'ayagala okuyigako nga nani abaana batandika okuyimba nga baagala kubanga Mariam Ndagire era bangi bayingira industry olwa beekyokulabirako ekirungi okitegeera nze okubeera kyendi okutandika okwogerera abantu okufuna obuvumi yali Wini Byanyima nno Mama Nseremu nga bw'ayimirira tomukanga ne bw'okuba tiya gaasi oyo Mama Nsere bwe nabeerako yali lolo modo wange neŋŋamba sange nsobola okubeera voice of the voiceless so okwogerera omuntu nga babadde atulugunyizibwa sobola okuyimirirawo nenwanirira oyo nga bali tasobola kukola ki nayigirako oyo omukyala waliwo abakyala betubeeramu n'olaba nga alwanye nina omukyala azuukusizza acting ku stage performance ebadde yeebase naye yataddeyo amaanyi ge gonna okulaba ng'edda engulu yani gezaako akasasi nkakubbidde oyo Shamimu Mayanja Shamimu Mayanja asitudde omugigi omuto ogulaga nti acting esobola okuteeka wonna w'oyagala gwe so si kuba nti oba actor oba actress olina kwonooneka buki bwonoonesa I beg you high five Shamimu Mayanja kuba olina w'otadde kati omwana asituka kati amanyi ky'alina okukola so si kweyonoona so si kufuuka kirala nti osobola okwera ow'amaanyi through this kyekireese okuba nti olunaku lw'abakyala ekyo ky'oli okizimbye kikufudde ow'amaanyi ate muneyi ne mukwano gwe obatera ebyo sibimanyi naye batera okuzannya batera okuwanyisiganya bonna b'amaanyi best MC tofaayo byonna kale bonna b'amaanyi mutegedeka muyiseewo muyiseewo mayisera nnyo okubeera mu bintu ebyo tabiriimu era kati tuwana bantu bavuddeyo abatagadde nga bakyali nga tebeeyonoonye bawisa DJ Zato omumanyi oyo Zara Toto okimanyi nti wakwata omuzindaalo okatabuka bamuta MC Zato DJ Zato gonna gage naye gwe navako ne ŋŋamba ki nawe ogenda kubeera kakati gwe toyitawo ate yayitawo n'ovuma saagala kuvuma njakka kukubira ako kayiseemu era nkategedde naye namugambako ontukuba ate nga tukola ki bamuwabula nga bamuwabula naye mbu teri atawabulwa natutaginga ini natuwa ne tumuwa tobimanyi kale naye nga bonna buli kyesi mukyala wekiri twerabidde Mama Kabina Kasalini kusaasira ne mukyala gundi mukyala honale ono owe Kakuuto Namatovu namukwakula mu Extreme Production mwentera okuzannyira ate nawe okoze Extreme Production mukyala nifeera okukolako kumpadde essanyu dayira Mungu era kankuwe nawe high five Happy Women's Day iyo Amina neyanziza naye bambi tutwale omukisa guno okusaasira ku mukyala
Catherine Kusaasira, Mukama tusaba akutekeko omukono gwo oguwonya, akuwa omukono gwo ogw'obujjanjabi oguliko eddagala, akutekeko omukono gwe oguwa amaanyi mwoyo agenda okukwatako okulongoosa. Kweye Saala nayo baali bagenda okunnongoosa, nasaba essaala nga n'abasaala bagenda okunnongoosa bali awo ti Mukama gwe wasukulumya balo ne basoma ne babeera ab'amaanyi, naye Mukama nsaba ku luno obawe okumanya n'okutegeera n'okujjukira muze baleme gamba sole nga baneerabiddemu ppamba. Kitegeera kati ne Catherine Kusaasira nsaba Mukama abateekemu ogwo omukono n'obwongo obunajjukira bamulongoose nga balongoosa biki babiraba ate babikole bulungi asobole okudda kuba tukwesunga mu entertainment eno industry obadde mpagi nnene nnyo okanga ositula omukyala era omukyala waali mu industry eno obaddeko n'ettaffaali lyogasseeko ddene. Bambi tusaasira obulwadde obukuluma era tusaba Mukama akujjanjabe ate oveeyo bulungi ng'oteredde n'abafamire y'abagumye babeere bumu naye. Tutwale omukisa okwebaza abo bonna abali mu industry eyo eya entertainment etwala bonna ba comedians, ba actors, ba actress, abayimbi ebeera entertainment. Kati mwenna abagwa mu industry ezo nga muli bakyala mwenna tubatumiddeko. High five. Bonna bali ku media stations zonna naye nga muli bakyala. Kano kakayite muzzaamu. Nze Hanifa gwe zzaamu. President Museveni we yawangulira eggwanga lino yalina statement gye yakola eyamukyaya ab'eddiini yaffe, naye ndowooza lyali ffumu eryabafumita ne libasoomooza. Abasiraamu temusoma musika capati. Ogijjukira ng'agikola yagikola ne banyiiga. Ntumiddeko abakyala bonna abasiraamu, Hajjati Kasolo wa Kampala ki Misa Kasolo, Aisha Kasolo, waliwo Aisha ow'eka Butambala, Aisha Kabanda, naye waliwo n'obadde minisita mu Kampala Kasolo, Misa Kasolo. Kati na bonna abaana abawala bonna ng'oli mwana muwala wa busiraamu naye ng'olina wooli mu kifo nga ky'amaanyi. Happy Women's Day. Happy Women's Day mwenna ba Hajjati abali otugenda mu swawumu. Happy Women's Day. Ng'omukyala omusiraamu tayogera abeera manju ate ffe twali bubi nnyo. Twali bubi nnyo. Ekyaffe eky'eddiini eyo. Kyali bubi nnyo. Naye olwaliro Happy Women's Day. Omwana omuwala asoma omusiraamu n'afuna omulimu ate n'akola. So nno n'afumbirwa n'amaka ne gasigala ng'akola ki? Nga gatambula. Happy Women's Day mwenna ba Hajjati abali enasana abali Katooke abali Kabulengwa Uganda yonna n'abali ebweru wa Uganda abali ku kyeyo n'abaana abawala bonna abaafuluma eggwanga Uganda nga mwafuluma eggwanga ogenda okukola naye nga mukomyawo ssente ekazikulaakulanye eka. Happy Women's Day. Kwa mwalaga nti sobola okgenda n'enkola abalinga bafuluma ebweru nga basajja. Yes. Mwana n'agamba babajjako ebbeere balikole ki? Ndi mumalirivu Mwarabu tajja kummanyiira. Nena ne mbawula bagamba gubadde gumanya nze nja kukuba. N'olulimi baluyiga. Ate kitava kwanga naye amuddamu yo olulimi. Ekyo kiraga ki? Women empowerment. Wekiri. Obumalirivu nti nsobola okgenda n'enjiriba emyaka gyagembeka ebiri yadde ndi mukyala. Wekiri. Balinga akayimba twatandise nakaliwa. Libate y'abakyala. Eno libate y'abakyala gye tufunye yeetunyiriza okusinga edda. Libate y'abakyala laba banange kirisi sikuwerekedde buli amaayo gwe ndaba anyirira siga ennyambala okitegeera ate oyongerezaawo
ebyuma babibba ebajja bibba nze kasita ebyange anti nze nekkonerawo gwe n'okuba endongo kibadde okozeranga oli serebu naye Mama Fangoni ye n'omugamba Mama Fangoni mulaba edduka happy women's day Mama Fangoni manyi olunaku lw'abakyala tetunuulira abakyala bali mu ofiisi bokka tetunuulira abakyala bagenda keera nkya ne babanga ba business women basuubula n'olwo omukyala yeesitula mu kiti nga kikye yekka n'afuuka ow'amaanyi mu luzungu bakiyita wild flower ye Mama Fangoni wild flower yeranza nate nabadde ku mukolo ku dduwa ya Haji Abdul Nsereko wali ebugoloobi naye Mama Fangoni olwayingidde bonna amaaso gaakoze eki gakyuse gyolaba nti yalina kye yeekolera ye nga ye ne yeefuula waaki anti ekyo wild flower nakyeranza bakambe yeerandiza yekka si nakyeranza yeerandiza yekka olumu tolugattangamu bwe luba lukumenya ne lukaluba ate nga lwe lulwo akati awo wali obuzibu nini bindia mukangana mbadde manyi onawonge ya Kiswahili ati nini mbadde mbivuddeko naye nga teri kimpa ssanyu abaana bange ne baweereza ka message maama happy women's day tugenda ku bakyala bano wamango bategeera abakyala mulimu abakyala be mbadde sinaba kuleeta nk'omukyala gw'osanga mu kirombe nga ye mukubi wa block mukyala nga mukubi wa bloka naye nga gwe mulimu ogwemimirizaawo teyeevuma mulimu gwe aweeredde abaana amaka ge galina essanyu n'omwami waamwenyumirizaamu okitegeera abo gye bali be bangi bakyala mmwe abali mu kirombe nga muli bakuba block akuba akatiba ate nga takooye happy women's day nina abakyala bentera okulaba wano kuwaka oyima Wakiso road nga basisi bakijji babasingako obungi maama ogenda Busunju Masulita oyima nawanika guno omukono baba happy women's day abakyala mwena abasika ekijje mu taxi twalina omuzengo omukyala bw'ava mu mulimu ng'ogwo gujjudde abaami baba bamanya azze kwanibwa era nga bonna balowooza agenda kufuuka kyakuzannyisa eriki nze nalabanga nzogamba kive bakyetanga mu kumanya nti bagenda kukuzannyirako naye abaana babalaze nti nzize kukola nga naye bwewajja okukola ki nina famire okitegeera nabalaga tusobola okukolera awaki kola nange nkole kola gwokola ngukola ki ngusobola olwo abakyala binalaba bavuzi ba booda bebasinga kati obungi bangi nnyo ze manyina okwekanga maama ogenda ate bateekako element balwawo okulabika nagitulako nengamba kamuwagire bambala bino ebiringa birain gundi bino nga kijampusi kipale gundi kyekipale kyekisaati n'akyambala kyoverall nateekako ekikooti kyabwe kyagwe nateekako element olwakutegeera nti olinnye mukyala njogera nze njogera kwe nabuukira oba nti ninnye mukyala munnange amukwogera no nga njirinnya maama okomawa nemugamba ogambye ekisebo siri ssebo nali ngabawo 3 namuwa 5 ng'omwebaza naye mwebaza okubeera omumalirivu kuba byalinga batuyisaamu nnyo amaaso naye twabalaga nti n'omukyala asobola okukola omulimu eri abakyala ba engineers nga ye apatana kizimbe n'akuba pulani n'akizimba nekikola ki naye nga bonna akozesa baami ate nalaba nga bazimbye buyeera nabagakiddemu abo nabo gye bali okitegeera abakyala bo bonna abavuga emmere mu biti bimeka abavuga emmere nasaza n'agenda ekatooke atutte suwaani pamiti waliyo abakyala nga tonaba kufuna gy'ovuga ku suwaani waliyo omukyala ali mu nnimiro alima eyo gwe gy'ogenda okukola ki gyengenda okutunda gy'ogenda bagivuge bagireete wano ogigule ogikole ki ngitunde ngitambuze kati abakyala bonna abagwa mu kiti ky'okulima eky'emmere ng'ogirima agireeta ogitunda n'agifumba n'agiguza abali mwena happy women's day okutambuza emmere okuva ku makya n'obagamba nti twale wa mukyala Anifa
eswani kate bakusasula gitwale kutonaziwa ate bamulwendi ey'embirigo tokiraba n'ogenda okudda nga mbuzeewo. Happy Women's Day mwenna. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Aye ne mugumira embeera. Kuba abaana abatandikira mu mulimu ogwo balinga bamanyi nti bagenze kufunayo bufumbo. Naye abaasooka bwe babazanyirako baayiga. Kati abaliwo bakola buki? Bakola bukozi. Bw'oba oli ali awo tolya sidda. Abatana sidda bireke. Mwebale kumanya kye mulina okukola ne mubalaga nti mulina kukola. So si kukwanibwa buki? Bukwanibwa. Olwo no tafaali ddene. Kiraga ki? Bwe baba baleese essiimu y'omwana guno ng'oli women empowerment. Kitegeeza omwana ono alina okuggibwa wansi ng'alagirwa nti omukyala akola n'abeerawo ne yeeyimirizaawo. Era nze kyansanyudde siimu eyo mbadde nga ngamba abakyala eyo n'abatronas kambagambe. Zaamu omanyi twakoma okubeera ebimuli by'abaami mu 1906. Kati ebimuli ng'akusangayo ng'otudde ng'ekimuli. Papa lwakuba teyatwesambi yandibadde atuwa history. Edda ng'omukyala aba kimuli ky'abamwami. Olunaku lwaffe papa alina kubeera eyo. Jjajjaawo atuwulira buli ne maamawo baalinga bimuli by'abaami. Ng'atudde butuuzi. Kwekolako omwami amusanye ng'anyirira olulimi olulima oluddibwamu olusulwamu nga kimuli. Kati okuva mu Gyensanvu paka wano we tuli tetukyali bimuli. Era bwe weetwala mu kiti ky'okuba ekimuli maama kuno olunaku lw'abakyala beefulanga ba house oli mabega baganga n'ekigambo kimanya house material. Okitegeera house material. Bw'oba ng'okyeteeka mu kuba nti oli kimuli ogenda kuba teddy bear bw'omulabi wa Trainers Media baby ogenda mu generation oba ya Alemani ugundi stage naye nga tuva ku mpewo. Twebazaako ne abaana basigaddeyo bokka obadde werabidde abaana abo abawala babira ba tiktoka omanyi okunoonya content mulimu naye twabatadde ku maama fangoni abo bonna balina kye bakoze okwesitula. Mafango ne mu kiti kirala. Ba tiktoka no mulimu omwana gwe nazanya naye juzi munnamukwagula. Abaana ba tiktoka Phoebe katalina kubukedde. Phoebe ye avudde javudde. Yes, tula tiktokers. Bana ba tiktokers mulimu gwe mukoze kunonya content mulimu. Bakasuka kigambo nga kyekyo. Tiktokers nakola. Ate balina content wa balina gye bamuzanya ne bamugatta bambi. Thank you very much. Mwebale kwesitula. Happy Women's Day. Mugenderaawo wabula kye mbakubiriza nga maama mwejjeemu okuwemula. Okuvuma ayinza okugamba nti banyiizizza nate n'okuvuma oluusi tekugonjoola nsonga. Ne ku lunaku lw'abakyala tuyigenga okuteesa. Olunaku lw'abakyala lutuwe embeera y'okumanya nti omuntu okuyomba si ddagala. Wabula omuntu okuwuliriza n'otwa n'omulaga ekizibu ekibi kyakoze mu buntu kijjawo embeera ebeekoze eki. Twejjemu okuwemula awo tulyoka tugatta eddoboozi nze naawe nga tugamba nti happy women's day mama Najjinda Silivia Naabagereka ne mama Kataha Yoweri Kibuhabulwa gonna kundaga muntu kwegali wagirabako naye kwegali nagiraba galinga 10 naye teri expired kati empyaga n'abaako. Happy Women's Day. Tonasibula usibudde nalujja nga mbasibula nalujja Hanifa bukulembeze nina bungi nina obw'amaanyi nina sekita gye mbadde ndowoozezza nti ngibuuse. Be basawo ab'oku byalo ba VHTs. Okitegeera abasawo ba VHTs basingamu bakyala bakoze omulimu munene nnyo okugonjoola amaka. Naye teddeboozi eri ani yali bawa ettuuni gye boogere beemu baba nyini baba bantu balamu teri akola buweereza bwa nakyewa nga tekiri mu ye. Kituufu kubanga naneewuunya ttuuni eba call eba mu ye. Kituufu. VHTs, Happy Women's Day. Musawe nakule zemuyisizaawo. Tukoze omulimu munene nnyo ng'abasawo b'oku byalo
omukyala gwe bamye eddagala ng'agenda kulwana n'omwami VHT yamukakanya embeera n'agikola ki? Omwana yessa abadde agenda okutuka obufumbo obusasikirawo VHT yagikola ki? Omukyala oyo. Ate abaami ku kyalo baatuwuliriramu nnyo. Tebaagala nnyo ba VHT basajja balowooza bajja kukwana abaki? Kuba VHT ono omukyala ajja n'atukaabira ebizibu n'omugonjoola n'omutereeza n'amaka ne gaterera buki? Kati ku musajja omusajja awuliramu obuzibu naye ku mukyala munne bakoze omulimu munene. VHT's Happy Women's Day. Akatalekeka. Abalabi ba Tonaz Media mbaagala nnyo bonna. Era mbaagala nnyo mwongere okututega n'okutubeerako n'okutwagala n'okutwongerayo twongere okulaakulana. Ate bongere n'okutwereetera ebirungi. Nentumirako mukama wange Maria Mundage n'abali mu buweereza bwa Ssaabasajja Kabaka bonna. Abali mu buweereza bw'obusawo bwonna ng'oli musawo. Physicians abagaba empeki. Naye ate ndi Muganda. Ebya Buganda nyiza obyerabira. Mama Fina ne ttiimu yo mwenna abali mu nnono n'ebyobuwangwa. Bonna batumidde. Sabula. Nentumira abaana bange bonna abazaalibwa abakyala ab'endiga. Nga wayonka ebbeere lya ndiga. Anyo omulabi wa Tonaz Media tonvuma. Naye nze ndi muwala wa Tibuhaburwa Museveni. Ndi mukyala Besigye. Nze nzaala Bobi Wine. Bobi Wine mwana wange. Sinza mwegaana. Kati ntumirako mwannyina Bobi Wine omu bw'ati. Mukyalo we w'amaanyi, munnansalamu ne Wakiso. Yayuguumya akalulu wano olumu ne bamwetikka Wakiso yonna eggombolola 28. Nankya Dorothy. Chairperson LC1 na Bweru South 01. Manyi obuvumu bw'omuntu obulabira mu bintu bingi. Nankyayimirira n'asigala ng'ayimiridde ogwo. Ne mba mugenze mwena n'asigala omwo. Akulaga nti ali ku kiki? Ayi takivaako. Omuliro we gwagwirawo 22 mugumu. Yakulaga nti nze fulaga nja gikwata eya pate yange. Oba temunnonda mulekeyo naye nze ndiwe NRM. Olwaite obumalirivu ate n'osigala ng'oyimiridde ng'oli mukyala. Nomata oli mukazi tewali basajja naye olaga ky'oliko kyekiki okwewaayo n'obumalirivu. Nankya Dorothy, Happy Women's Day. Happy Women's Day. Mwenna abali wano ku live. Happy Women's Day tubasanyukiddeko mwenna buli ali ku live olero nga mukyala lunaku tulukwagaliza olulungi. Tumiddeko abantu wano wammanga sigala tumira bangi kuba obudde bwebwo. Tumirako abakyala babayimbi wano wammanga abavuddeyo bambi n'abasajja abo nga mubawanise Babi Kyagulanyi. Happy Women's Day. Zuwena, Happy Women's Day. Oba nfuna bebe. Nza obutamutumira oyo. Happy Women's Day bakyala mmwe. Gane ne mutabani wange mutumireko maama we. Alien Skin. Alien Skin, mama wa Alien Skin. Alogedde ku nsonga nti tulina kulaba. Otoyagala kukola ki? Mama Alien Skin, Happy Women's Day mwenna. Olunaku olulungi. Happy Women's Day musawo. Mudoke nansana wo. So batakutumira. Tweyanza nnyo, tweyanze. Tonaz Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tonaz Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tonaz Store bakafulu mu mifaliso.